mwabagula bukedde mbasasira muyina obwongo obwokwonoona naye mbakiriza mu discussing olaba namugongo bwoba omwetegereza ng'oli ku TV abaprotestante babeera mu kusaba kwabali abangerikani abakatoliki babeera mu kusaba kwabwe eringa abakatoliki naye ojja olaba bukedde eyo byeteeka ku mawulire gaayo ekulaga abagudde eri abeefukidde abanywedde omwenge abaalidde embizi yo temanyi abantu balina magezi gye baabadde twatandikira ku mulembe gwa Kabushenga kati ali eyo alunda mbuzi mu kyalo. God have mercy upon us. Gwe twatandikirako awandiise 20 pastors 20 city pastors probed over rape and the what and the murder. Atumubuuza aba 20 city pastors bebani talk about them saving emyoyo gy'abantu baleme gendayo naye nga yonoona boonoonyi church luliba lumu nene tuwulira nga bamuyise gyali byanukulira naye twebaza gavumenti nti Kabushenga yamugjawo naye ate yamugjawo ne kawuukumi n'asigalamu kubanga Doni Wanyama munnange omusumba nga omulungi Bujjingo olyota ne malaya y'ennaku zino kansubire nti embeere batwala malidadi sana. Alhamdulillah naffe gye tuli Omukama Katonda abadde akyatulunze mu ngeri ekyasinze okubeera ennungi. Tubadde tubulanganye munnange omusumba nga omulungi Bujjingo eno naffe bukedde yatusobera dda era neewunya omuntu ayokya olukumi lwe mwagula lupapula lwa bukedde era neewunya omuntu ayokya ssente ze mbw asasulya Star Times oba God TV asobole okulaba Bukedde TV. Bukedde bwegenda mu crusade ya Bujjingo tekwata Bujjingo ng'agoba emizimu, tekwata Bujjingo ng'agoba ettendo, tekwata Bujjingo ng'asuula abantu bigolwa emizimu egiba gibaliko gibaamuke, tekwata bakuba ttendo, tekwata abantu bagulumiza Katonda wabula ekwata baseegu, ekwata beegadanga, ekwata beekwana, ekwata banywa mwenge. Omanyi lwaki kiri kityo musumba wange omulungi nti Bukedde bwegenda mu crusade ya Bujjingo ng'eyo olw'okuba kimanyiddwa nti crusade eno ya Katonda era bonna ababeera basuubirwayo baba bagenze kusinza yeesalawo n'ekwata abo abavudde ku mulamwa, yeesalawo n'ekwata abo abeegadanzi kubanga bwekwata bano abali mu kusinza si mawulire kubanga ensi yakitegedde nti ekyatutta abantu bano mu crusade eyo kuba kusinza. Kyova olaba nti yeenoonyayo negativity. Actually Bukedde oba abamawulire bonna bwe bagenda mu kifo omukuŋŋaanidde Omukama Katonda oba abantu b'Omukama Katonda yeenoonyayo wali sitaani. Nkiddamu Bukedde oba abamawulire bonna bwe bagenda mu kifo ewali Katonda banoonyayo wali sitaani. Yensonga lwaki bwe bagenda Namugongo babe bajja mu crusade zeeyo nga bwe wayogeddeko bakwata beegadanga, bakwata banywa mwenge, bakwata beekwana, bakwata bezizza mu nsiko. Tebalina bwetaavu bonna ab'amawulire kukwata abo basinza kubanga ago tegabeera mawulire. Kibanga ng'omuntu bw'anaamira ttimba munnange ago ge mawulire naye ttimba okumira omuntu ago tegabeera mawulire. Onsanyudde nnyo oyogedde bulungi nti tomanyi nsonga lwaki aba Bukedde bo bakwata wali buseegu. Njagala okukutegeezaako nti olupapula lwa Bukedde oba kampani ya Vision Group eringa nga nswera. Enswera egenda wali kivundu so kaakati ngeri gye wakutte munnamawulire wa Bukedde olw'okuba yakutte abeegadanga mu crusade yo mbadde nkusaba omutembagirawo. Awo Bukedde we yabadde mu kifo kituufu. Enswera zibeera mu ttooyi, enswera zibeera ku kasasiro, enswera zibeera wali mwana waayonoonye olw'okubanga ewuwo wali ebyobwonoonefu ebisinga, olw'okubanga ewuwo wali abaseegu abasinga nga naawe kennyini kabakulira oli Ssaabaseegu. Yensonga lwaki Bukedde ekwettanira nnyo, yensonga lwaki Bukedde ekugoberera nnyo. Abasumba bangi mu Uganda abakola crusade omuli omusumba Ssennyonga, Kiweeweesi, Kakande, Kayanja, Serwadda n'abasumba bangi, Pastor Tom Emutundwe, Pastor Tom Mugerwa Emutundwe n'abasumba abala bangi nnyo besobola kumenya kubatta
kuba malawo kubanga okumenya abasumba bali mu Uganda abakola crusade kutta lunaku lulamba naye gwe sooka weebuuze lwaki abaabukedde batambulira ku ggwe lwaki abaabukedde bajjawuwo gudde naafe okirambise bulungi tomanyi lwaki olupapula luno luseegu tomanyi lwaki olupapula luno lutundira ku buseegu munnange ensonga lwaki bazzeewuwo kubanga yeewali obuseegu ate nga n'omusumba yennyini akulembera abaseegu naye kennyini saabaseegu anti omuganda agamba gufiira kwatazadde mwana kituufu omuzee gufiira ku mugumba era bw'olaba ng'endiga nga nseegu omanya nti n'omusumba waazo museegu kati okuva lwekiri nti naawe okyatudde nti bukedde ekwata bya kiseegu kitegeeza nti ewali abantu abaseegu oba ewali ebintu by'ekiseegu weewaba amawulire gaayo weewaba akatale kaayo weewali odiyensi yaayo njagala okukutegeezaako nti agataliiko nfuufu ago gasobola okulemwa okufuna abalabi nga galaze omulimi asinga agataliiko nfuufu ago gasobola okulemwa okufuna abalabi nga galaze omuntu atalina mikono naye ng'asobodde okweyimirizaawo njagala ogende ku platforms zaabwe zonna olabeko amawulire ageesittaza kitalo omukazi asibye bba omwana omukazi abadde akyanga abasajja basatu omukazi azadde omwana ng'afaanana neiba bamukutte ne mukanneiba mu kasiisira bamukutte ne mukanneiba mu nsiko olabe views eziri ku vidiyo ez'ekikange ekyo then ate olabe ne views eziri ku by'ekitegeevu bukedde emanyi bizinensi bulungi era maketi ya waayo maketi ya mulungi emanyi okubala audiensi okuva lwe yamanya nti amawulire gaayo gamba ateeridde sabbuuni okuva mawulire gaayo lwe yakimanya nti g'abantu beegadanze ga mukazi asibye omusajja omwana g'abantu beeremeddemu omusajja we yamusibaga n'agenda n'ayenda kaakati omukono gulemedde mu kibya sipaana eremedde mu nnatti ojja kulaba views bukedde zeefuna mu mawulire ago then ojja kujejjeereza okitegeere nti yo bukedde eringa nswera ebeera wali kivundu audience yaayo ya buseegu chovola market ya waayo baba kameramani bayo bagenda wali buseegu nkumenyedde omuwendo gw'abasumba bakola crusade naye gwe sooka weebuze lwaki bukedde yettanira nnyo okujjeewuwo kubanga ekimanyi nti waliwo omugaati gwayo omuganda agamba nti atunda ayolesa yatera okumazaawo ate kirungi nnyo nti ne bw'obanga mu katale ng'ennyama ya buseere nnyo ng'era ewooma nnyo naye nga abantu abasinga okugula ku mudaala ago basaba mukene suubulanga mukene weewaawo amawulire g'ekitegeevu ge geetaagisa naye bwe kiba nti ag'ekiseegu ge gasinga okutunda y'ensonga lwaki olupapula lwa bukedde oba kampani ya New Vision Group ekwettanira nnyo y'ensonga lwaki ejjeewuwo kubanga weewali amawulire agagenda okugireetera okufuna ssente ekole amagoba esasule abakozi egule emmotoka empya egule kamera empya egule drone empya egule ebikozesebwa ebirala ebipya esobole okuyimirirawo era ekyo kyekiwangazizza kampani ya Vision Group emyaka egisoma mu 3 egikunukkirizana kubanga bwemba seerabidde kampani ya Vision Group yatandikawo mu myaka gy'ekinaana naye ekigiwangazze nnyo kubanga yabaseegu etundira nnyo ku buseegu kubanga audience yaayo ya buseegu okuva lwekiri nti oli musumba wa Katonda togobanga muntu ku mulimu kkiriza abantu bakulyeko munnanga omusumba wa Katonda abantu bano baleke bakavalingenga crusade zo kubanga waliyo kye beetaaga nabo basobole okufuna emmere nabo basobole okulabirira abaana baabwe nabo basobole okuweerera abaana baabwe basobole n'okusibisa ku bakazi baabwe enviiri Bujjingo kanisa yo ejjudde buseegu kubanga gwe omusumba wennyini omukulu w'endiga ate oli saabaliga saabaseego ndowooza olabye weekubye ejje mu butamanya tomanyi lwaki naye wabaawo ebirungi tebabikwata bakwatamu biyiseemu bakwata Bujjingo tebamukwata Bujjingo nti aguze ettaka azimba ekkanisa lwe bakwata Bujjingo nga wayidde Susani Makula bakwata Bujjingo nga asuddewo mukazi we agenze ne malaaya kubanga ago ge gagenda okutunda era munnamawulire wa bukedde gwe wasibye mutembagirawo kubanga bw'otamuta ate nze ngenda okukulwana bingi bye ngenda okuleeta nkuwadde ennaku ntono nnyo akyale nkuwadde 2 zokka teweeyibaala ng'otadde munnamawulire wa bukedde nkiddamu ta munnamawulire wa bukedde
ye kamera ze wawamba zaaki kiche wali weekeke ekyo kye wali toyagala bakamera abo bafulumye mu papula lwa bukedde oba ku bukedde TV wakuba endiga kyuti ntegeeza olugalo olusajja ayiseemu mu nsonyi wakuba endiga kyuti owa ayise Bujjingo wakuba endiga kyuti bakukwatanga onywegera endiga weesoolobya n'ova katuuti n'ogenda mu kisiko n'osobola okwegadanga ku ndiga lwaki odduka nga teri akugoba lwaki weekeka footage oyo gwe bakutte ewuwo bw'oba okakasa nti yabadde mulungi wasiimudde waaki kati nno tugenda tutandika okunoonyereza ki ekyali mu footage oyo era mu nnamawulire oyo mutte mbagirawo bw'oba toyagala byama bisinga bifulume kubanga tolina nsonga lwaki odduka nga teri akugoba bakukwatira mu nsiko ng'okuba endiga kyuti bakukwata mu nsiko ng'okuba endiga thambu Bujjingo munnange wawalampa y'amagye nze nnwana n'ebitankwatako nze gw'olaba wano nkaabira n'omubikire naye okuva lwe watukwatako ogenda kumanya obukawu bwa Itombwa tamunnamawulire nga sinnanyiiga